Iye tata Kiyumba ne mama Kiyumba mwemanye era mujja kwetegeera. Nga bakwata mwana w'abandi nga bamutta nga bamujjako ssente ng'ensimu bazimujjako nga omwana bamusuula mu ddungu. Nga basigala batekisinga bazadde baabwe. Essente mwazimujjako omwana ne mumutta nga tata Kiyumba weefudde. Nti gwe mama Kiyumba yeefudde embunno wali mwali mwekwana. Okitegeera nga mukwata mwana w'abandi nga mumutta nga mumujjako amasimu nga mumusuula mu ddungu. Ebyo si bigambo byange. Bigambo bya mwana gwe mwatta ne mumusuula mu ddungu. Era nyongero kikujjukiza mwabali mwekennyini ya buli muntu eyali mu lukwe. Omukazi yagambye tewali wagenda kusigaza mwana ku nsi. Omwana waabwe mwamutta na mwaka guwedde kuba yali abulayo emyezi mwezi. Yali abulayo myezi bwezi amaleko kontulakiti nga bano nabo bamufuukidde ekizibu ne mumusembeza abakolere ku sente ze yakolera omwaka gumu mwasindikirako abantu bewaabwe miliyoni 3 emiliyoni 2 ne muzisigaza ne obukadde 8,800 gye yabawa egy'okumutolosa essente endala ne muzitwala. Bulijjo butekisitinzi naye ng'essimu z'omwana mwabaziina naye nga mwamutta. Kino kikambwe. Kati omusajja weetegedde baakusindikidde ekijinni baasiseeyo omuzimu gwo ne gwogera buli kimu n'abaana be waakatta. Mbu ako kaze kammwe gwe ne maama Kiyumba. Oyina layini 2 era layini emu ogiyisizaako ng'okwana kasita otegeera nti Kadaama ayinamu ku ssente. Ate waliwo ne bewakwata obukwasi nga tobasse. Abatalina ssente obakwatira mu mmotoka n'obaleepinga. Ebyo byonna mubikolanga mukazi wa Kimanyi. Oba onfuna. Ebyo byonna obikolanga mukazi wa Kimanyi. Era mubeera mu lukwe. Kadaama atalina ssente omukwatira mu mmotoka n'omunyigaanyiga n'omunyiga obulago n'omunyiga. Bw'aba akusinzizza amaanyi ng'omutta. Ke kaseera oyogera emisaayi gye waakatuga gwe ne mukazi wo. Ate jjukira nti ewaka olinayo omukyala n'abaana. Abaana 3 omuzimu gwakabatuga. Walekayo abaana, walekayo n'abakazi. Wakafiirwa abaana 3 naye osirise. Ekawungeezi bagenda kundeetera amawulire amalala. Oyo Sowaaga waali wano ne mukazi we maama Kiyumba. Oyo musajja mukulukulu mu myaka yalekayo abaana Uganda n'abakazi. Nga ono agamba nti nina abaana 9 mu bakazi bwe bati. Yakafiirwa abaana 3 nga muzimu gwe gubatta. Bw'otaaveeyo kwogera mazima na mwana w'abandi gye wamuteeka ne ssente ze mwaziteeka gwe ne maama Kiyumba tewali agenda kusigaza mwana ku nsi n'ogwo. Si byange. Waakatta abaana bangi, waakaleepinga abaana bangi, oyina omusaayi mu mikono gyo ne mu ngalo ze gwe ne mukazi wo maama Kiyumba. Ate n'ekirala oyina bajjabo ba maama Kiyumba. Abo bo baakulema okutta. Gwe mukazi gwe oyina bajjabo ba maama Kiyumba. Bajjabo oyo omusajja yavaako kazaala bulwa. Naye igwe ne mukazi wo muyina ddiru ze mukola oyina layini 2. Kasita otegeera Kadaama asooka n'ayitiramu maama Kiyumba. Kasita maama Kiyumba akimanya nti oyinamu ku ssente ng'omusajja atandika okuyitira eri kweri layini nga kwana. N'eno layini nga tata Kiyumba. Bw'atuuka mu kkubo ng'akwefuulira bw'oba toyina ssente ng'akuleepinga bw'omusinga amaanyi ng'akutta. Kankomewo ne paati endala. Terunnaba kuggwa. Omusajja watandise okuva omusaayi mu kabina. Watandise okwerumika ova omusaayi mu kutu okumu. Bw'otaayogere mwana w'abandi gy'alina ssente gye mwaziteeka n'abaana bwe waakatta. Wakafiirwa abaana aba.
Nyongero kikujjukiza eyazudde omuzimu gwe gye wagusula mu ddungu mu kiwonko yasuzeeko ko ne mu intaneti e Tanzania kati ojja kubyogera ate n'akugamba nti ne bazadde bo bali ku lusuubo mujja kutuwulira